Kati wa MP era ekyamunyiza kugambe wa MP nagendangayo n'olujja n'endwera lwaki ekisooka tamanyi kufumba ekisooka okubikuwera bimugayaza naye nga bitutuuka ewaka wali ewuwe egyo emirimu gyensooka okujja mu ddiiro biveewo ebyo tube nga tusobola okukola ebiddako ebirala kakati bwobanga bwekito nga bwekunyonyedde bwe tuze tutambula nze sirabawo enemiti byayinza okubaawo kwe kubanga tetukyayogera nange nyigamu ndi muntu banga tuddanga ku bivulu tutwali bayimbi b'amaanyi ate mpulira akayanirira nsimanyi ate kireva gina mpulira nga bambi ariko okyali mu nsi eri endala okyali mu nsi you have to wake up ojje mu nsi empya njagala nnyo atunule mu kirwa ky'abantu batugamba tukola oluyimba waliwo ensonga naye ate bwe tutuuka naye ensonga eyo ebeera bweti yingira tekamu njala nogenda katya time tewali sijisuubira no kuactivatingibwa sijisuubira kuactivatingibwa. What happened? Twalema okukwatagana nguzamemba nkugamba mu mbeera za music twagenda awo netukola oluyimba katatulwanireyo njanyo nyimba oluyimba nti kireva wayimba manzi wanani wali otegeeza nga sobola okunyonnyola sikwetaaga budde nga nze naye kuba waliwo abatusabye abantu bagala okulaba eyo okuva bbanga wetubeereddewo ki kye tulaba kati tuli babiri kati gojja n'okuba freestyle eyo gikube nondekemu nkube naye yagala nkubira awo wenyini nkube buli kimu enyimba zange nziwandiika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwena amanya yenze Sakozi Farouk. Tujirinyisiza tujituteke wa Kireva je. Manzi wanani Shene report by Sozo popade kumsala bagamba boyina byonna ebyawakanga birumbera nnungi bakubireko bya gym ya restaurant. Ne muganda wange Hamisa akugamba yakatabo kano wekali reason as the world masterpiece. Katabo kano wekali kawandikibwa omukulu gwe bayita Hamis Kigundu genda okafune akatabo kano genda okafune. You read to become a leader. You read it today and then tomorrow you become a what? A leader. A leader forever. Forever. Yeah. Ebintu byonna ebyama babikweka mu kusoma bino bibeera muno. So ndi wano ne mugana Clever je tuzze eno tumukyalireko wakolera tulabe atubulire bitambula bitya akolera wa biki byakola abayinza omuwe emirimu bamuwe dini tubere nga tugenda maaso kitegera tulabe embeera erietya Clever kiriwo. Maisha ni kama mulima, Mola kikupatia usijifanye mbabe. Vinaisha vitu vya dunia, wakikuangalia wanakuchekelea. Mise tajiri masikini na mi Clever na wapata biri. Ama yapita Mugabe Clever je Yesu yaleta. Sisi yaleta. Lyakyuka. Wavayo munsi yaleta. Tuli munsi mpyo okujjako mwe nga mwabatayingira. True. Yeah. So kompemu manzi wanani kubanze yampisa bobino manzi wanani mubawadde buli kaseera era ogenda kunzama manzi wanani nvaako tawulidde akayimba tajiri masikini kola segamba pende mwenzio usifanye chuki kwenye mwenzio pende mwenzio usifanye chuki kwenye mwenzio kakati Clever ngate tunatandika Clever wayigira wo Luswahili ebyo Luswahili naluyigira wana ate simanyi nnyo kwa bampandikira n'envunula ngo oluyimba bulungi mukama byakola nali mayi wali obeeranga oba Tanzania eyo nze ndi mwana wa wano banzaala Mityana mzee wange John Bukenya mwana wange Jeremiah Kasozi ndi wa wano. Okay, Clever njagala tutandike. Who is Clever je? Clever je yani abantu bakumi misunderstandinga ngama Clever je kino kati Clever je twagala Clever je omutuufu. Clever je omutuufu yeze golabako otyo yeze golabako Clever je gomanyi okuva mu nyimba z'enkadde manzi wanani fanya kazi nsi yaleta Monica sanyu lya malembo sumulula bongo zimepotea. Clever je musajja olwalero mulokole walokoka omulokole obankugambye nti omulokole omutukuvu
Ani yakulokola? Yesu. Ngamba wa pastor usabira wa pastor ki? Wano pastor waffe tulina omu ye Yesu. Era oli wagamba nti pastor wange ye gundi, pastor wange yagundi, abatana ba connectinga ku kituufu kuba kife natusoma kigambo kya Yesu. So pastor waffe omukulu ye Yesu. Okay. Yeah. Kireva gye embeera eryeta muganda. Embeera ku bwange sijja kugamba nti ntambulira bulungi oba entambulira bubi, wabula Mukama nga bwantambuza nange bwe ntambula. Batunyigamu ku bivulu tebikyakola. Yeah. So nasanga mukwano gwange Jagwa alina akantu keyampa kusudi yange wamu akalaba kalufu kali akayisa empewo. Yeah. So taddamu okumiringa namugamba njala ntuwe ku workshop yo. Bwe ntuuseeko wano nesanze nga nsobola okuwaako bye nkwasaganya kuba ewaka sinafuna amasannyalaze ate n'ebivulu nga biggale. Yeah. So kati okola mirimu kyemituufu abantu abakulaba bategeere. Tosobola kukola mulimu mutuufu kuba okuzaala mulimu, okulya mulimu, okudduka mulimu, okuyimba mulimu. Yeah. So emirimu gyonna omuntu agikola. Sijja kugamba nti aze nzanya mupiira oba ndi muyimbi buyimbi ojja kumbuza lwaki ate oli mu kwokya madinisa. Yeah. So buli mulimu nkola bukozi. Solo nga azi Mukama antunuzzaawo. So kati oyokya byuma. Njokya ebyuma naye ng'ebimera mbyokya ninga ayambako obuyami ku mirimu gyenkola naye obutaba idle. Kiseera kino I wish I had power at home. Mwana bade musobola okufuna ku vibes empya kuba bingi bye tuba twagala okuteeka eri abantu naye olumu studio zitutawaanya olumu amasannyalaze gatusumbuwa oluusi paka nga tuli comfortable. Tulina buli kimu, tulina amasannyalaze, tulina we tubeerawo ebirowoozo biba bisobola okusaanukuka. Munaba nga awulira nti Kireva gyakubye oluyimba olupya Kireva gyakoze bwati ne wano nga tetulina olina ne kyozi kubira nga tokiraba kati oziba kubire nga banazirabira. Olinga ngamba nti ewaka tolina masannyalaze. Sina masannyalaze nateekako generator nekuba tesobola mirimu nekitwale wa makanika era bagimanja emigga 2 mu egi ate omuti bagusimbayo waka naye tebanaba kuteekako wires. Era nefuna masannyalaze sooka kukola pate. Kakati waliwo bagamba nti ebyuma bya studio byonna mbw ate wabitunda nobiguza pasa Bugingo. Bwe bagambye baani MP Jesus tugende pola. MP Jesus omumanyi oba tomumanyi? Mumanyi. Omumanyi ngani? Mumanyi nga mukwano gwange. Era n'ekyo nga bwe nkiwulidde sikisuubira mu MP Jesus. MP Jesus yali manager wo, yali mukwano gwo, yali promoter? Mukwano gwange. Yagamba yali manager wo. Nze nabaddeko naye. Ate Munamasaka. Ate SB4. Lwaki togenda kwaye gwe nkubuuza nti manager nti Munamasaka. Kugambye MP Jesus mukwano gwange. Ate mulokole. Kuba yagamba nti yakumanaginga emyaka 7. Kituufu si kituufu? MP Jesus mumanyi. Abeera mubende. Mumanyi nga mukwano gwange. Mukwano gwange. Si manager? Mukwano gwange. Era badde tutekanga ebivulu nakutwala ku show. Enkwatagana ne MP yali bweti. Nalina mukwano gwange mukati mugenzi mu Ramabandi bamuyitanga omwami Apollo. Era okusisinkana naye yasooka kumpa kisimu ekyo kisimu kyewalabanga ekyeru kye nakwatanga. Niwe tubadde wakana agamba MP nga siinawo masannyalaze ate nga n'okuba ku mukutu ne mugamba agira agikozesa naye mu kugikozesa naye bagimubbako. Kati mukwano gwange oyo gwe yansanga naye era ekyankwasagana ne MP Jesus kwe kuba nti nno mukwano gwange Raga Fire yali amuggyeko akasente ate nga Fire takaripootinze gyendi akasente ako kati nga kyali kitya twasinkana ne MP naye MP okunze yanzija wa Ramabandi Entebbe. Nali nkola buli Friday night ne Sundays. Kati nina mukwano gwange bamuyita Raga Fire yali amuggyeko akasente ng'agamba tugenda kuba bivulu nga mugamba yatuukiridde nze nga nange yaŋŋambyeko bugambi ate nga akasente saakalaba. Kalina empulira bambi nga ye mu P amunyiivu nnyo eryani Raga Fire ate nga nze kuyimba buyimbi mugamba nti kati ku Sunday nja kujja nkukubire. Kati ku Sunday nagenda omukubira ngenda okudde wa Apollo ng'anyiize era we twakoma ne Apollo nentandika okubako ne Apollo yalinga manager wo? Abo bonna oba nkugambe nti nze nkiyita kisa kya Mukama kuba nzija ne nkutuukirira nga nina kyonjagalako nga nange bwe njagala okumpisa ne tukwatagana.
bwe tutyo naye teyali manager wabula yakolanga bingi otyo yasooka onkolera egandula enjeru gyolaba oyo muzeeyi Apollo eyampa esimu gye walaba ne ku nights nakubanga nights 2 Friday na Sundays ate nga zonna zijjula kale yanyiiga bwe nava ogende mubende okuyimba ku sheyo gye nkugambye Rwagafaji yali yajjako MP Sente ne tukola naye ngenda okudda mu Ngaga nga anyiize omulimu ne guggwawo kati MP asigala nga aleeta obulimu okuva mubende kuvaawa era nga bwente bijjankikwasaganya obumu nga bugaana obumu nga bwakyankalana okusinga era tufunamu sente zebatufuwa ku stage okuba nga mbezawo famire yange so teyali manager yali mukwano gwange MP tabanga ate tannaba yali abange yafa obanga yavaawo naye nzira mumanyi ngera mukwano gwange kuba bwe tutuuka mu maaso tuwali kyagenda kuŋŋamba kipya oba ki kyonna kiyinza butategeragana naye kuba yagamba nti yamala naawe ebbanga ng'akumanaginga emyaka 7 kituufu si kituufu twakolanga ffenna oba nkugambe ntya yaleetanga emirimu nga munamasaka bwagimpa naye ate basically ye yakwatanga omuyimbi n'amutwala ku zishows n'akwata omuyimbi omulala n'amutwala ku zishows bw'atyo abamukomezaawo n'omuyimbi omulala ayinza omukolera bw'atyo nga biraba promota abalala naye nange bwe yatuuka ewange yanfuniranga ku show buwera n'akutwala ku mubende nemukuba olumu n'akutwala jindi nemukuba bwe mutyo era bwewakomanga ate omulala n'akutwala olumu nga mukwera wali yagadde okumperekerako bw'aba ali business engenda nzekka so I take him as my friend. Okay. Yeah. Kakati ekirala kye kyakugaana ogenda okuyimba ku mukolo gwe ng'ate yakusasula. Tewali kintu kye nnyinza kukolera MP nga nkimuggyako ssente. Ne waba ntutte ku show kuba yalina emmotoka. Ne waba ntutte ku show kuyimba. Nga sinaba kujja kuzange soka mugirako zize nti kwata yeeza amafuta wataddemu kati emmotoka kati kuzijja kunnyamba. Tewali nti nno yagaana kumpa. Mbu wamusaba ssente n'agamba nze manager wo ate tekiriyo nazikusindikira mbu ate n'ogaana okulipootinga nkugambira nagaana kweyandika waka naye ate mubende n'atwala mikwano gy'emirala yankubira amaze kutuuka ate nga yava Kampala so nanyiiga nengamba lwaki abadde ayita wano tanakoze eki nesigenda kakati ekyettaka ekya studio kyempulidde n'ekyettaka agamba nti mwafuna ssente okuva Brian White aba ku ddiiro ya Arua okuyimba Arua ebintu ng'ebyo naye ate n'agamba nti owaaye tuzimbe naye nga gw'omugamba njagala mugula mmotoka bwe kityo bwe kyali kikyamu ndudde nnyo abatula bakulukira TV nga mbanyonyola nti z'okugula ettaka wenzimba nasooka kutunda mmotoka yange eri emmyufu nasooka kutunda mmotoka yange eri emmyufu okugula awo nagulawo $4,000,000 owulidde so bwangamba nti neyagala esente za Brian White Michael yanconnectinga ne Brian White CMP Michael yakubira esimu nanga waayi waliwo akalimu wano jangu tulabe basajja aliwo abakwagala nezija era bampa millioni zaali $6,000,000 otyo $6,000,000 ziyampa nagulako emmotoka yali ya $2,000,000 nalina omuvubuka omuto yali alina zasobola okugattako nga papa waliwo atunda emmotoka asobola okugattako nange nawe asobola okuba ne tugattako tuzzeemu okuba nga tuba n'emmotoka etutambuza okugenda ku zishows ne bwe twafuna emmotoka eyo emmotoka yali yagala okukanyukamu ate ng'ekyali ku bbanja nga eba teweddeeyo nga nsuubira okukola emirimu gyange bijjo bwenkola nkole ki tusasule naye nanyini emmotoka yabanja nga n'emmotoka ekyayagala okukolamu ne ngamba omuvubuka gwe twali tukola naye oyo naye nemugamba emmotoka gizzeeyo bakuwe ssente zo babanga nawe zizo wangattirako ate nga bakubanja speed saawa z'emirimu tegitambula era emmotoka n'agizzaayo sina kikumi kye namuggyako kuba nalaba nga mwana muto naye ye agamba nti alina gy'asobola okujja ssente naba nga agenda mu bizibu nemugamba emmotoka eyo gizzeeyo bakuwe ssente oddeyo osasula oli kuba ffe emirimu gyaffe nga bwe gitambula ndaba bazaagadde mangu nja kuba sinakola ki kuzifuna so MP twakwalagana naye ku eyo show ya Arua omulundi gwakubiri ku show za Brian White nga bwe kugamba wali nti papa oyinawo omulimu oba tugira omperekereko twakwalagana naye ku show yakubiri naye ndabamu bambi engeri gyayogera mukama gyasa musaasire mpulira nga nabwe ayogera simanyi lwaki bambi bwekite bwe kiri naye nze bwe nto si bwe nkwata ensonga zange era bwengamba nti MP ayogera bw'ati mpulira nga saagala mwogerako kintu kyonna kuba ye mumanyi mumanyi kakati ekirala ekitegeeza ekya poloti gyagamba mbu kuba mwateesa n'okuteesa n'omugamba nti tusooke ennyumba eyange then wetumala then tuzimbe eyiyo naye ate eyiyo we yaggwa
nonyiga next kyali kitya kakati wa MP era ekyamunyiza kugambye wa MP nagendangayo n'olujja nendwera lwaki ekisooka tamanyi kufumba ekisooka okubikwera bimugayaaza naye nga bitutuuka ewaka wali ewuwe egyo emirimu gyensooka okujja mu ddiiro biveewo ebyo tube nga tusobola okukola ebiddako ebirala kakati bwebanga bwekito nga bwenkunyonyidde bwe tuze tutambula nze sirabawo enemiti byayinza okubaawo kwekubanga tetukyayogera nange nyigamu ndi muntu banga lino tuddanga ku bivulu tetwali bayimbi b'amaanyi ate mpulira akayanirira nti simanyi ate kirevagina mpulira nga bambi ariko okyali mu nsi eri endala okyali mu nsi you have to wake up ojje mu nsi empya abamu basigalayo tulina emirimu gyetukola omu ne bagaana okusasula n'obalika badde nga bampa ebivulu ne bampa show zaabwe nezinnemera sente zaabwe nenzizaayo abamu ne bakuluma abamu ne bakuluma nga abamu naba honorable so kakati kano akokuba nti nno biki bukyalabika ayinza oba alina kyayagala oyisaawo naye nze bwenti bwendi wano ekyo kirawoldinga mukama wange yoyo alina obusungu bwe simanyi oba alina busungu bwe naye kyemumanyiiko nga bwemanyi nti mulokole lwakuba mukowola okujja eri obutukuvu mumayamale mulimu amadaala kyemumanyiiko nti mulokole mukowola eri obutukuvu omusajja yaduze n'okuŋŋamba bwe yakutwala ewa koloba okulokola era mbu koloba ye yakulokola era banna abaliyo mbagamba nze Yesu yeyandokola si koloba si Yesu yeyandokola bannaye omuntu talokola Mukama yalokola kino njala nkibagambe ebyo bigambi sibimanyi ebyo naye nze kyesinga okumanyako Mukama alokola abantu be abayite bangi abalonde batono ebyo ate muntu si yabikola wabula ate nga njagala obagamba bali eyo nti mukugenda waggulu mukulokoka mukwenenya mukulokoka mukutukula muntu muno yakusaako emikono naye ate naye aba nejabijja okusaako emikono so kakati okulokoka Mukama yalokola obagamba nti gundi alokola ekyo kikyamu kiva nange nkugamba nti Mukama wange ye Yesu nze yeyandokola maze banga bangamba tukutwale wa kayanja tukutwale wa gundi ne wa bujingo nze nali njagala kuteeka gundi yange ku Pentagoni kirabo kyange ku Pentagoni owulidde nansaba nangamba papa tugira nkufukamira nkusabireko naye ku mikutu gina kata bagenzi wa bujingo okola ki akusabira olokoke no abale mwena mbagamaze ndi mutukuvu ate sobola kukyegana kubanga bwekito bwe kiri tugende ku kirala ebyuma bya studio ne keyboard zonna nozikwata nozitwale wa bujingo omusajja yabadde ebyuma bya studio webiri omusajja yakubya amagi banaye kambabuulire ebyamagi biteeke wali kambabuulire nze muwandiisi nze muyimbi nze muzinyi nze muyimbi owulidde studio gizimba bambi tekubaddeko omuntu agamba nti jangu osime tewali muntu yandagira nti zimba studio wansi omuntu taliiyo kakati bubanga tumanyi yangamba zimba studio ate otandika kunoonyereza ku byuma biri mu studio nyinza okulabamu enkibeera kisobola kwogera talinaako tofaali alina ataddemu bisound proof mu studio idea y'okuzimba studio teyali yiye idea y'okuzimba studio tewali muntu yamba idea ku nsi kuno kuzimba idea mu nsi kuzimba studio wansi okujjako Yesu kale mala okugizimba n'ongamba nti ebyuma ate bino otandika okunenya ku lw'ebyuma nja kugamba owaayi bwe ebizibu bye nafuna SB4 we yampa kompyuta abantu bangi bagamba nti musajja nakuwa kati koboneebone kati nno koolabe munensi enfa neyebaza Yesu buli kidda kyenfuna kiva eri Mukama kuba nazula on this world there is nothing like man's made, it's all about God's made. Management ye eri kuki twakulabaawo everything olwaleero mwenna abali mbagamba omuyimbi olwaleero okubeerawo aliwo ku bwa Katonda abe bamuvaamu n'abafuzi b'ensi eno bamuvaamu. That is true. So kati wabanga Katonda omuyimbi oyo amubeezaawo nze bwati bwankoze takujjaako kwerabira kuyimba n'okola emirimu gyo n'osobola okuleeta kamere mu lubuto n'okubaako byekolera ng'omusajja okuba nga togenda kusabiriza. Nze njagala nnyo okufuna ettaka nnonde era nkole ebintu ebinene naye ekyettaka kikyagaanye okufunikwa. Mbadde nkoze studio awo makananga bwenanga balaga njagala gateekaawo
owulidde covid bwaze nakuba buli twala talanaiteninze ku brighteninga nandaba nti bwefuna wagazi nsobola olundirawo kuba wali wenundire awaka babibba ebintu ebimu bibula ate tolina gononenya ekkubo lyange balinzijako nsi kati nja mpulira wonna wali bwe watyo naye nga kyo nawe okujjawo mukama yandeetawo era wetugenderawo ku nsonga mbu baneiba bo bonna baali n'amakubo bonna bagakujjako omusajja ayogedde ebigambo bingi neŋamba nonja kufuna kiralifayinga ensonga zino mbu ne baneiba bo bonna nga tebakwagala amakubo bakubulokinga lwaki tebanjagala simanyi ojja kuddayo mubuuzi bunekajjansi era byaliwo ebityo sooka ove ku kino ekyekajjansi naso sooka okireke jangu ku kino lwaki tebanjagala ebyo bampisa eza kimpisa ki kuba ye wagambira nti bakubulokinga n'amakubo baneiba bonna tebakwagala kitegeeza kireba yakola ky'abantu anti akubuulire lwaki bambuloki gwoluddayo mubuuza mukwate bulungi musajja mugezi nnyo mubuuzi lwaki bamubulokingira amakubo atyo naye nga wange kyembagamba era nze nga mbagamba nagula ettaka nengulirako ekkubo naye nanyini ttaka agambe yanguza yayingira mu poloti ye era I'm still claiming for the kubo sina kubo kati ne kubo libataddewo eryokubina lero nalisasula ssente muzeeyi abanguze kubo muzeeyi yanguze kubo eyanguzaawo yafa kati muzeeyi aliwo yaŋŋamba sasulayo kasente oyite wano nakonako nenkamuwa kati mwebambi bwempulira oli ng'agamba naye babamugoba ku kyalo ate nga oli asobola okunguza ekubo wa ku kyalo ŋŋamba empigi zasali biki kyeva saagala mbigenda nnyo wayinza obaawo ekiweweewo ekitali kituufu kireba ani maneja w'omutuufu kati oba tokyalina maneja wange ye Yesu naye ku nsi maneja Lukwago yankwasaganya kati muziki tegunnaba kuddawo naye nga atera okunkubira kasimu nange abapa gumaguma bifu ebiddawo tuli ffenna so nange muteera ku pose diiru ya poliisi mbu poliisi yakuleeterako diiru oba ya miliyoni nga 3 obakubira oluyimba olubawaana diiru eyo n'ogigoba what happened kyekituufu ekyaliwo ku diiru ya poliisi eyo y'okubakubira oluyimba it was an idea they wanted okubanga nkola oluyimba oluwaana poliisi naye nakola oluyimba olwawe bale butanswaza osomye bulungi nnyo omwana wange ng'ekigendererwa ye idea y'okulaga abaana n'abantu bonna nti when you do a crime a police will be waiting for you. So that's what I did. If they didn't appreciate, that's what I could do. So diru yali etya mukujja yali yakuwaana poliisi byekoze oba kyali kitya kuba kati message ade wayita ku kkubo dda no bangamba nti kireva gye tukulabye osikiriza abavubuka okukola olagira abavubuka okukola kino na kino ne bangamba kuba yakayimba ka poliisi nenga ngenda giyimbira ntya. So that's the way I managed to sing about it. Mwana wange tobanga poliisi nekwata webale butanswaza osomye bulungi nnyo mwana wange. So they didn't bo bali bagala oluyimba lubere specifically nga lwa police and I could not make it nice rhyming. Kuna wana kayihula teyampa wadde akantu kayihula mwamulabye yekolera tiwali kati kenda ngati ngenda kuwaana ki police to swajiwana kati ngenda kuyimba ntya teina birungi byekoze. No, there's a way you can sing a song okubanga oyimba ekyo kituufu nti nga okuyimbidde akayimba ako webale butanswaza mwana wange tobanga naye ate mu ideali nga ayagala nnyo owanemu ekintu mu ngeri endala oluusi tekyekisobola ekinasobola okukola. Ate olwa Museveni mwalukola waliwo olunawulira lwokolera oluyimba terwali lwa Museveni papasile lwali luyimba lwa ddembe kukuuma ddembe nakwebaza abatukulembera mu ggwanga muno emirimu gye badde bakola lugamba nyinza nti okuba omulyake nesebaza ku kaguta waffe asante sana pole kazi naye twalukuba tebatuteekamu sente kulupromotinga tibalina bakomaawo naye olwamala odduka basasula kuba okoze ebintu bingi mpulira project kuba kati ezo project ezandibadde zikununula ne bakuwa ne capital owokwokya bino ebyo era papa nakino okuddamu okugamba nti ndi mununule eri Yesu naye wano ku nsi nga bagaa nti egulitandikira ku nsi wakyaliwo ensi 5 wano kwange nebuuza okuba abantu abaliyo nga nsobola kubira omuzinga gubanyumira naye nga tewali gwenza gamba nti waayi nsikaamu obukadde 8 nkole kino na kino nsikaamu nja zijja kudda tewali nenge ebintu wabikoze era nawano okugambye nawayo emotoka yange okufuna wensula
kati nakuba akade kyempayo okubanga nkola ki nga nfuna kiri kyenkugambye weyaba nti kati na family yange nawe nagiteeka ewumudde ina weebeera problem erirudda bamugana Kireba problem eri okuba nti tetufiibwako nzalima nkugamba twatundanga music lwitula album nyimba 7 notunda album ne bakuwa obukadde 2 bakuwa akaddeko naye kati wali tewali ate n'omuziki bagugadde ye problem no project zino zokolera abasajja bano lwaki tebakuwa sente kuba kayihura oba wamwana then ne bana abapoliisi n'obakubira akayimba then ne Museveni olwa campaign buzibu oba wali wazirya sente zo nze munaye natuuka nenkiraba nti mukama bwatyo bw'aba akoze kubanga sijja kukwata matayi naye gwe nenkuwana n'otampa kyenva nkulina mpaka onukkako omwoyo mutukuvu tomanya kati ffe tukola bukozi twaweebwa buwa naffe tuwanga buwanga tulindiridde awo betuwa okulaba kyo kiba kitya kuba kalinange yampa kompyuta okimanyi naye alinda okulaba omusajja gwe nawe ekyuma andowoozaako kiba teyasiima kitegeera kalina ffe tubakolera tulinde tuwulire tulinde tulabe ondoza owulira engeri gyempane yampa kompyuta kalina olira bwampase nga naye mugambako okay tugende ku project mwalina project ne mukulu wo Dr. Chameleon Jose Chameleon project what happened ye yakuwa collab what happened twalema okukwatagana nguzalima nkugamba mu mbeera za music kuba twagenda wani producer ni twagenda awo nitukola oluyimba kata tulwanireyo twakola oluyimba Chameleon is a freestyler ate nze ndi muwandiisi so akadde kakubiramu nze akange mala kusengeka byange nga tusobola kukwatagana gamba Clever jangu tekemu vibe nga sobola kubanga jatuta oluyimba najatuta nebyagala oyimbako sina kyemanyi njanyo nyimba oluyimba nti Clever wayimba manzi wanani wali otegeeza nga sobola okunyonnyola kati kintu kyatuyimbako yakyagala freestyle naye nga abantu abagala okulaba collab ya Clever ne Chameleon nga manyi nze wange manyi balina kye baagala okulaba okusinziira ku nnyimba zange zenyimba balina kye batusuubiramu ate nga Chameleon si kyatunuulidde kati awo twajja ebima tugende ewa Chameleon wenyini tukolako chorus yokka tuba tukyakola ebyobufuzi ne bimuyita nga balina okugenda mu meeting biki naye nga amate nga nze nva lugendo buloba okujja eno MP Jesus emotoka ino gisamu dikira ninga asoko neke mumpa amasanyalaze bano mbalageko nti nsobolo kyekwatiramu ewaka kati mwoyo gona kugamba kwa amasanyalaze limekutawuka so Kirevo linga ngamba nti wali wetaaga obudde otule wansi owandiike si kwetaaga budde nganze nze naye kubalwa batusabye abantu bagala okulaba eyo okuva bbanga tubereddewo kiki tulaba kati tuli babiri kati gojja n'okuba freestyle eyo gikube nondeke mu nkube niyo yagala nkubira awo nyini nkube buli kimu enyimba zange nziwandiika logic kyali mu kuwandiika nono freestyling of freestyling difference ebera is the secret why my music is living. That's the only secret. That's why ekintu kyonna buli kisaako obudde kimala ne kifuuka olubeerera ekintu kyonna bw'okiwa akadde akatono ye music gowera gwe bayita chewing gum kalinanga I'm afraid ntya okuba oluyimba oluli chap oba omuntu alowooze nti awo yosiye Clever gwe tumanyi nedda kalina ebyange byakumala ku writinga olinga ngamba ezimu ku nsonga ezisuula music ne tumulya wiiki emu n'aseerera kubanga nenkyogenda kuyimba. That's why you see me struggling to make a studio eyo eneebeerawo kubanga buli kimu mala kipurifyinga mbawe so time teyabasobozesa ne mukuluwo kyekyali kigenda obbalwanya bayirawe kati anti ngagamba tekamu Clever gye yingira vaasi naye nga bulira ekisooka neegomba okubeera mu chorus neegomba okubeera mu introduction nga ne Jose mwali kati akugambye ekyokusatu yingira vaasi owulidde mu intro tolimu ekingabo n'ogamba nti nze ne Uganda entamyo bujjajjudde ennaku temuli baagala batukyawa ng'olina okifokasingako olebe ne vaasi z'onooteekako kakati wabanga akwadde oluyimba nga lulese awo nti kati papa yingira no yingira muki oba kundabisa so baali bakuvuga speed nze yo speed zigikolerako speed bwetyo kyensinga okwagala kwe kuteesaganya tuwandiike njagala nnyo atunule mu kirwa ky'abantu batugamba tukola oluyimba
njagala nnyo bambi akitunule mu lwaki basaba kolabo ya Clever Jane Chameleone. Waliwo ensonga naye ate bwe tutuuka naye ensonga eyo ebeera bweti yingira tekamu njala nogenda kati time tewali ayagala kino kibatusabye batukibawe mangu naye akadde kale nze nafunamu bingi nnyo. Lwaki tewawandiika ebibye ebituufu ye n'akuba ebibye n'ojja n'otuzaawo ebibye. Twakola chorus nali ne melody oba melody omumanyi melody nali ne melody mugawa wayi kiyimba kino tukikola naye wadde yonna gyakitwala olwo tuli waka misana ne mugambe yonna gyakitwala njagala nkikube nga message eraga obwa Clever J ne lutula ne melody nanga bwe twakolanga naye melody yava wange ne lutula mugambe melody yali wange era ne nyanza dali mutuuma ne mugamba jangu ne tuyingira livani ayo wa Chameleone tandika okoloboota vase ewedde Chameleone agenda mu meeting nawulira obusungu kubana amafuta agendeka motoka MP Jesus nawe gako yaguza lujjo kyenva ngamba ne government kyemuta mutu w'amasannyalaze ffe akawula kwaffe bakaita kataluko mutu w'amasannyalaze tulekeraawo kubanga tubasumbuwa pozi nekyamu tugulirewo ebivulu abaana baagala kuzannya. So project eyo nesooka esirika nesooka sijisuubira no ku activatingibwa sijisuubira ku activatingibwa kuba kwolwo Chameleone yanyiiga nnyo ayagala nteekemu vaasi njijjewa vaasi njijjewa toli wa freestyle nze siri freestyler I'm a writer. Olina wetaaga obudde otuule buli kintu kyonna kyagalamu obudde ondaba wano nkola ne papa wange naye ebimu sibimanyi ebimu yalina okukwatamu kati bwanga nti Clever gyakolaawo jangu oyo kyekamunye eno ndowooza bwe mba sina bagikwatako oba wanyiiza edda mba nina okuyita agimanyi ajje tukole oba mbe nga nkiyiza ekyo ffe tetwasoma tuli basajja ba muziki batokyera ebintu byaffe masomero enaggalama twakoma mu senior 2 kakati wano wetuli Yesu yatutwalaganya era senga ne mukulu wanasanga nga njogera bubi yandibadde yango baddanga abokukyalo we bankyawa oli bwayogedde tubeera wano abantu bulamu baba leeta kino leeta kiringa baby ya. So project eyo temusuubira kujja kubeera activated? Nze wange sisuubira kubanga ensenenge gyetambula irigenze batekamu ebifunvu mu buli wamu kale kyali ekyangulu kigenda kwongera okubeera ekizibu olwaleero. So sisuubira kufokasinga kwekyo nga n'abawagizi bange balina bye baagala. Sisuubira kufokasinga kwekyo nga ne Yesu alina kyanjagala nteeke mu bampulira. Kyenva nkiteekaawo. Mukama bw'alidda. Mulikola. Agamba bali ababiri batasana banteeka wakati waabwe ndibeera wakati waabwe n'oli eyantuma kakati bwe balisobola kutula nti wayi tuwandike Kampala yagala kinti amazzi galemedde mu myala Kampala muvundu nti naye kyetulaba batukuba amanda ennaku zino bakuba amanda nti tuyimbe ku bizimbe ebikoye kalina zikuba abantu kyenjagala tulayitinge that ekinasobola okulivinga n'omwana gwe tunazaala ajja asanga oluyimba olwo nga bwe basanga walumba ezaaya. Tuitaga kuba pakupaku. Naye bw'okuba ebimba bino banyigawa bakwatawa naku bbiri nga lugwa kuba tuluwedde kuba kulya mandanga Master Blaster. Kati tubagala kondesinga kubanga mukosa time eyo. Nze wange njagala time okubanga kimu nkikola. Mbenga sekinenyezebwa kuba oluyimba nga tolunyeenya mbw ate yalukubya atya. So muganda wange computer yange najijja ewaka erina weeri olw'okuba wali wansi weesula. Mu go down nga tekuli masannyalaze efuna obunnyogovu ebejja kufa. So wano wenjitadde efuna omuliro. Ebima byonna weebiri. Ebima byonna weebiri. Okuleka ekyo Mukama kyamanyi. Ebima byonna weebiri. Nze kyeninda gwe muliro. Clever. Lwaki abantu bakwogerako nnyo ebintu ebikyamu? Nze tebanjogerako bintu bikyamu. Nze banjogerako ekintu kimu Clever gy'alina amannyo manene. Clever J asiba enviiri enjeru, Clever J ayimba azinaabuuka nnyo, nze byempulira. Waliwo abaku misunderstanding nga tebakutegeera omuntu n'ayogera ekintu naye nga tamanyi Clever J mutuufu. Kati nze njogera naawe ate ndaba Clever J mulala. Tebasobola kuntegeera kuba tosobola kutegeera buli omu. Katonda yakebera emitima bwe baba balwana okuntegeera mbasaasidde. Batugamba Bayibuli egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda byonna binaabongerwako. Kati baba balwana kuntegeera basooke bamanye Katonda bajja kunsanga. Naye saagala kulaba nti mbafokasingeko nga abagala okuntegeera. Ebigabo biri mu kitabo. Lumu nayingirawo ku Bukedde. Waba omukyala n'aŋŋamba naye mwana gwe ebigambo byoyogera ebyo
omukyala n'agamba wa oyo akyafa ntanti yalokoka ekawo tyo kimala ewange okyogera tomanyi naye wange mbanjaguza neyuda wakanga wali akimanyi nti nalokoka amiina kimala so ekyange kyonna nkitambuliza mukama baba abakwogerako bebamanyi ate balina okwogera baba zina kintu kyenazuula nti omuntu wakujjakoma okwogerako obaako nekyenjawulo aye togenda kuba na miti era zino ensobi zonna zitwogera nti bana gavumenti etuyisa byana bakola ensolo size zibitukola abantu bannaffe bakola ki babitukola kati tulaba katonda tubaleka kasita tulaba yesu kimala oba tunuulira obuzibu bwe tulina wano mu nsi yonna yesu baali bamuwanika babuuza tubateera ono balaba oba tubateera ono bonna ne bagamba tuteere balaba oli omukomerere omusango ogwo gubeere ku ffe n'abaana baffe kati ogwe musango ogutawaanya era gwe musango gwe batulanga mu nsi muno ffe waffe yesu gwe tusinza bamala okuva ku musalaba n'azuukira olwo tutuuse naye abantu abasinga bonna bakoma ku ntaana ya yesu kati munaye tulina okuwulira ebigambo ebyo waffe tubiwulirira ddala n'amaanyi gaako kyobola nga abantu abamu baagala nnyo okumanya ebigambo nti bamanyi nga gye babiwuliramu baba bikubuuza bakubuuliza mu music ne bakutobeka muki mu ddiini nze wano wenkolera Jeremiah wange naye ndi naye wano ndi naye wano nindiridde masannyalaze okubanga mbakubalaga music nina baba nsoseko kuba kapera nina music omukadde nina music omupya nawo music atanaba kufuluma naye ngaekiŋŋaana nina producer andibasobola okukola buli luyimba ati anytime naye sisobola kukima negiŋŋanga music simutte gyenzi gyakawogo naye mba nkubidde esobamuleetera abaana bajje bakole kubanga gyetumutwala munaye tewali ku radio baagalamu kasente ku tv baagalamu kasente ate ebivulu biggale era nsasa buli muyimbi akuba oluyimba nagamba nataddeyo nga oluyimba lwa palaso omuganda wange nawudde oluyimba lwa malamu luyimba lwa kabi kyokka lujjidde mu kizikiza omanye obusungu bajja okuba nabo nga bibaze okuddaawo nga waliwo nyimba ndala mbuno bo tebatufaako batulaba bulabi nga nti olwaleero nabo olwaleero abantu 3-2 nga bambadde obukokolo ate bagambye eddagala lyalabise bitansi n'okukendeera bate endongo abaana baagala kuzannya endongo bagite abaana bazannye endongo tebata ndongo yokka bataba chipusi bataba enkoko bataba bouncer bataba waitress bifo bingi nnyo mu ebiri mu music baba nga babikutte nabo tebajja kusanyuka nabo tebajja kusanyuka botasanyuka tosobola kola melody ono wamuleeta otya ate mu ndongo ngambe gwe yaleeta melody melody twasinkana ne Proline bajja okola olima mu Proline nga balina munaye bali bamuyita yalayimbanga Weatherman nga melody alina akaloboozi ayimbanga Sweet Kid namuwulira nga yakajja ku Proline nemugamba mwana Laston ayimba bulungi nemunoonyako netukwatagana nemukole tukole ennyimba nnya naye ennyimba ezo nazikola nga alina omuliro gwa kola zi video naye nga video bossi zezeka muprola ne gwakolera video eziri cheap abalala bakuba ku muntu abayagala set akati nemugamba melody bwobanga tukikwatemu tujja kukola mpola tukole nangamba ate kamiliyoni ndabadduka lwaki sikuperako ewa Jose nemugamba gwomanyi olutukyali kisaasi gwomanyi munaye oba ogenze naye zinakwagala kubanga kuli eddoboozi lyo nsobola okufuula Sweet Kid owokumeka kubanga production weeri buli kimu weekiri obe nga ofulumya bufulumya naye bwe yafuna access ate nga nayiwalaza agenze wa kamiliyoni nemanyi akyali mu musaayi gwe gumu katutambula bwe tewemusangire nga twebongako wesimulabidde tubeerayo nga mukama waba atukuumye gwe watandikira wakiremba wajjira naye wa kamiliyoni wayita wa kamiliyoni natandika okuyimba music wange nga ndi ne kamiliyoni Entebbe ne Dorotia era omuzungu yaŋŋamba nga keera nga onzuukuse ku makya saawa emu ebima nabiyiganga kiro saawa 8 saawa 7 nga ntolokayo nengenda ewa Brandon eri nenjiga ebyuma era nakomangawo ngaoyo aira gowulira gwe bayimbanga nga nina omujja ku muzungu ku makya nga yamanyi nasuze mu nju aye ne mutwala mu rumu yange netwebaka ye nga bwetunga ebyuma bwetu bwebiyiga jeno nenkola akasene kezijjamu nga ntwala ewa Brandon edi wali nga tubako kyetusota kubanga kamiliyoni naye tasobola fulumya nyimba zange nga bwazifulumya nino saya akasente ate akasente kenkola nkajjeno mu bwayaya nenga mukama walawo nompa ekyuma nenkyekubira ne bwotampa kirala ndateeka focus ku byuma buli kimu nemba nga nkyekubira bwento bwenajja nobiyiga neweyunga ku Proline Proline twakwatagana nayo nga amaze kusibwa kuva mulira
nasibwa omwezi mulambe erira naye Proline Chiwa yanzija mu kkomere erira nandeeta nandaga ebyuma byalina ntandikirawo Clever Joe wokubiri ngo namala dokuba Seina ye wuyo Small Obusungu ne one is production nga nzenze kubirayo. So ebintu bino obimanyi obinyiga osanga muyembi nga mugundi tamanyi kusina wadaka nze kompyuta za kamera nayo nona nyingi nnyo nga nwana kuyiga. Era yajjanga nansota emigere nanninyalinya naye juice namufuna nayiga nsobola byekubira sawa zino abagizi nga bansaba music omupya nesobola bawa music mupya nga bakyali ku kufulu. Kyobola nga elimbo lulateekayo lugamba Mukama twagala kuba naawe nwanyisa bagulewo tuddemu tubeere steady tuddemu tubeera mukola mayanja bandi gwe oli mulamu Palaso mulamu Wizomanizo mulamu Chameleone wali eke yagenda lwaki mayanja bandi tekolebwa ne tubeera ne babola bamoga ne heritage mayanja bandi ogirabye naye Clever Joe ino okulaba Bukenya bandi kandi ozo tuveeyo kati awo kitegedde bulungi. Abantu bangi bamanyi nti Mr. Manja ye muzeeyi wange naye nze mutwalanga anko wange ye muzeeyi wange omuto era ngezangako nnyo kinyonyola nti muzeeyi Mayanja wa Luganda ne taata wange kati ongamba Mayanja bandi lowooza akate ku Bukenya bandi anti Bukenya bandi oliyo wekka Jeni ne Jeni Maya wuyaja mbadde ngamba mwandigasse kirowoozo kyo ayinza Mukama si bwakyagala naye naffe twakiraba nga kyali kirungi ogende ku show kisaawe kirambo olange Clever Joe olange Palaso oluyazze bandi olange Moze Radio AK47 twabyagalanga naye ng'omutwe omukulu tegusobola tugatta kati kyayitako nekikyasoboka oli mulamu Wizo wali fina tumala kulokoka mpaka nga Yesu ali wakati waffe Palaso yangamba yakola nange kolaba yagala kola mu studio yange government empa masanyalaze abantu babe basaba kuba kati Palaso kiyasaba Palaso ali willing okujja yangamba gwe ulimanya tukubya mu studio yo era gwe speed badde ogiraba nga nkola speeding nga njitwale misinde kubana badde muzigo nga njagala omuntu gwe nyimba ko nga maze okubulimba lwa maaso nga Palaso oba komyewo jja tukole nanga manjala kubira mu studio nenga ate ndi muzigo kai studio njimaze naye tesibalaba nkoye n'okwewubayo papa kuba ne nsika ndaba teri kivaayo just muzeeyi agulewo ebidongo tujja kweyisa bulungi tujja kunaba mu ngalo abantu demu tubasabikiraga tweyanzege tubadde ne Clever Joe nga Yesu yaleeta takyali nsi yaleeta muzeeyi Bukenya agamba ki twali naye lulinga nga Munamasaka akututte muzeeyi wange bamugoba mu nnyumba eriwa wali ye spirit gye mane ntwalirako Banamasaka n'okuba nga nfuna kasente eri abampuli abafiiringa naye sirabiyo n'omu nsobola okukola ekyo kuba nti nawano sobola muteekawo wali wenanjagala omuzimbira ettaka nga liriko embeera y'obutampa kkubo nga ati kyasasulwa kati obwakabaka bw'obujje bunajja ddi nga bwe bito bibiri muzeeyi Bukenya ali ludde wamunoonyeeko muganda nkugambe ntya kubanga muzeeyi wange kumye okuwulira nga gantu banguye mu nnyumba njala kufa wano mugajawo tubere wano ffena nga osobola kudamu okugenda nga abantu te mukyalo naye gye bantu tojibuli nkubira kasimu zetula ojolabe so nze obuzibu bwange bwenina bwebwo kubanga senga nfuna omuntu anteekamu kasente ako nja kukola kiri otofuna omuntu ali serious oli willing okuba music ebyaddala waliwo byempulira nze ebigambo ti Clever simanyi agira nanywa enjaye enjaga njinywa baba sagala muntu abeereyo nga beesiba ku njaga ow'enjaga tasobola kunkyadinisa mbuuza ow'enjaga tazaala baleke okwekweka mu njaga ye problem gye baliko era nolina bagamba ne bamuza Clever Joe njaga ne bagamba nagikendeza kati Yesu yankuba nga baleme kwesiba eyo nti Clever anywa enjaga n'avaako n'agira nga tategeera ababeereyo awo nababeereyo nange waka munnabe nayinva mu muzigo mukyala wange asooka kungamba nti ngudde eddalu naye bwati kwali anyumirwawo tolaba so kati abagamba enjaga basigale bayimba oluyimba ffe tuyimba Yesu so oli willing okola kutaba bana kati ndi ready okukola era buli kiseera njagala okukola naye kugambye sina masannyalaze Mukama yamponya obwalandi road okubanga mpangisa ne studio naye nenjimaliriza ewaka
naye akati essannyalaze tewali sisobola bakubira vibe mpya kubanga ebyange byakadde ate olaba ndoza bulungi akadde kaba weekali so masannyalaze ge gaganye geneta yafa owulidde buli bwanagamba kanti kankubulireyo kano ndilwogenda mu makyaki abantu bajja n'ensonga zaabwe nga baagala ozzanja eri mukama buli wotandika okwogera ensonga zo bakuyimbira faya emirundi gyonna nogaba ne muyambe nedda yatwala omwana wange bagamba yogera faya emirundi 10 ensonga yo tekola ki ensonga yo tegguka kati ekyo kyatugobayo naffe ntugana nedda kubanga bayibuli weeri ate katwekwekewa kati kitabo kitubeera nakyo nobanga buli nsonga yonna ogirambulula so ebyo byonna tebiriiwo byonna birongoofu kasita obisabira ate byonna birongoofu eri abalongoofu kitabo ekigamba naye nalino njagala bakitegeere nawulira basumba nga basaba etteeka eriteeka naye bagende mu kitabo mulimu ekyawandiikibwa kigamba omusajja asasulenga mukazi we ne mukazi we bw'atyo nawudde basaba tteeka naye byawandiikibwa weebiri bwe bityo bigamba wava wa maama we naye yava wa maama we buli omu asasule wamuwagalanye naye baali bikkako gwe kwamu akafaananyi nga wasasula mukazi wo nga naye mukazi we yakusasula ogenda mugamba otya nti nva mu maaso ng'oliko ababe n'oli aliko ababe era nga muyana bemwatambudde naye akali ge mateeka ge babikkako bwe bati ne bagamba omwenkanonkano omukyala ayinza okwenkanankana n'omusajja ne bayibuli egamba nti yamugaana okubuulira akali lwayo bagamba omwenkanonkano okiba bwe kitokota ffe tusakamu netuwulira nga bagamba omusajja asse mukazi we n'abaana bana yeridde petroli ku poliisi n'abenge yanaggwawo lwaki kubanga yasasula omukazi nakati akyamuliisa ate ayita mu bugubi ate piki yemugigula lwaki teyirira petroli kireva njagala tumalirize kuba bayibuli olaka kati ogitegeera ennaku zino kubanga nga wakutte ku muntu oyinza omumubuulira n'alokokerawo era tubuulira nze bulwenda aga muziki na njiri yesula gina bagamba kati kwe tutambula tumalirize Wyke Bend obukulembeze bwammwe yabusuulawo obimanye bigenda mu maaso nawulirako mbu yabivaamu nempulira nti basindi yakivuga sindi mukwano gwange ndoza ajja kunyanga nja mumulabako Wyke Bend omwamagezi kirwaki yabivaamu kati amanyi lwaki yakivaamu naye fenaffe twali tumulindidde okubanga atusaavinga kubanga bagamba kasita okula oba olina kukola ki ayagala okuba omukulu anabanga muweereza twali tumulindiridde kuweereza naye tulabye ate asulawo tawulo naye ekyomukisa ekiringa ekyotuwidde nti sindi akutte bendera yanyanguyo nja musalako tunyumyemu obukulembeze wamwe bwetaaga muntu ki legendi eyakuba endongo amanyi yesu oba ayinamu kaseera naye yesu yagamba nti mugulu kuliba kuki kuyimba kati naffe tulina bye tulaba tugamba nti oba weereddwa obukulu olwaleero fresh kid ayime nga alina wajja akasente byetwagala ono omukulembeze abeere ng'ategeera nti twalabye wano omuwala yayimba mami njagala mami olwaleero omuwala mukulu oba yatasekola ku tv kati yagenda sangawo biki byetusuubira okubanga sindi nga bwe yakutte bendera byetumusuubira okubanga agenda kuba abiraba somwetaga mukulembeze afaanana atya atuweereza legendi eyawumula music ku sindi muyinza oba muli ku kituufu kubanga ffe mwandibadde ffe twesimbaddde okubanga tube abakulu ba music naye tulina facilities bwe tubasaba temutuwa naye akati nga sindi ndoza sindi omanyi bwakuba omuli yaddala nga ayina mwoyo ayimba kati oyo amanyi bye twagala bonna abagwa mu kategole eyo amanyi so kati tumusuubira okubanga ajja bitunulamu tweyanza nnyo tweyanze tubadde ne Kirevaje manzi wanani yesu yaleeta si yaleeta yali ejjako dda sirirye kati ye yesu yaleeta omusajja nga yakwaseeko kubuulira ekigambo oyinza okukkiriza golokose mwendi ojja kuloboka mwendi kale naye nga Palaso akwagala nnyo Palaso kyali wange omanyi nange mwagala naye akwagala nnyo Palaso mu meeting ngako like manja family simanyi lwaki Bukenya nange mbadde yo wansi eri wansi mbadde nziruka naye na Palaso olwaleero yebwe musanga naye mulaba nga adduka bannange simanyi lwaki just batendongo abaana baagala kuzanya batendongo abaana bazanye abaana batazanye amayinja gajja kuganira waggulu yemwetagayo ka meeting
Metagayo ka meeting Bukenya family ne meeting eyammwe yabayimbisi abali abakulu sengano mukama akikiriza wizo kamiliyoni gwe mutulakaawo kyandibadde naye nange natyamu nga ndaba ngatta naye ngekyandikibwa kigamba mulowooza naleeta kusaaga naleeta muliro ku nsi najja kwawula mwana na nnyina kale tulwane nnyo okulaba nga tugatta kuba mukama bw'ayagala namwe bwe bagatta temuzimbye temukalubya mitima mubegondegondeeko Manna kireva Bible yaje namwe betulwana okugatta mugondegonde kireva nja kunoonyako tukube nga ekibozi nga tuli ku mbozi nkadde lindako bangambye Salimu Sale awa abayimbi ssente azibawa yawaani mpayo nno babiri mbeeko nekyenjogera abayimbi bonna bafina mugerwa babeerayo King Michael Big Guy bano Timaye All Access negomba okulira amasekuro nga bamuwadde ku ssente ezaki bano ze babawa andi bano bali active mu bayimba campaign amasekuro ayimba ki ku campaign naye muyimbi era bye bizibu sindi ebigenda okujja ebyo nga bw'owulira nti ayimba ki owulidde ffe twagala amasekuro bamwe ku ssente kireva je njagala amasekuro bamwe ku ssente njagala fresh kid bamwe ku ssente bano babawa zaaki bali active fina mugira bamwa zaaki bali bayimbi bapushinga music bali active nti balamu bwe kiri bali bo bafa fresh kid tumuwaza ki kubanga ayingidde mu lubulo music shanks video yagala tumuwaza ki fresh kid abira bakadde be balole bukadde be bombi gwe mutwe koloba bamwe ku ssente ezaki musajja mumulaba alwana zaki ze muwa ekitegeza tagaba ssente azibawa zaki wamono tumuveeko amanya mpito mugabi Clever leka amazi nayogerako ne manager wange nangamba oluyimba yatwalayo oluyimba ewa Salimu Sale n'abakono nayo oluyimba go ndeka njogere nansubiza nangamba tuyinza okugendako wa Sale n'akufulira kasente nengamba anaaba mpaka ki mukolere oluyimba nti oluyimba nendukola anytime nsubira okujja nange meetingeko Sale ozifunanga nze sifunanga sente mu government oluba lwatuuke wa Sale sente zafuluma sente zo ntwalayo oba kansale busazi magezi nfuna kutwala omanyize sigenda nnyo wa Sale gwe mamanyi ojja kufulira SB4 yanyigira SB4 takulinako bambi buzibu yanyigira nja mufuna namukubirako nga nzigulawo studio n'agaana okujja njayogera naye kyaliwa okay naye ng'ensonga enkulu y'amasannyalaze njagala tumalirize ne kano nga waliwo promota avudde bweru agamba ayagala abayimbi 5 abagenda okuba cricket oval mulondera abayimbi 5 abasigadde abatwala ggulu ayagala cream 5 abateeke ku cricket oval bakube gwe gwakwasiza ddiiru eyo tamanyi industry ya wano wezannya kale kama kumenyere Chameleone amuwe ssente Bobi Wine amuwe ssente Bobi Wine amuwe ssente Bobi Wine amuwe ssente gwe gwakwasiza omulimu toliko Kenza amwaka ja basatu ani Sebata amwe kasente Sebata bamuwe ngono yayimba dole y'omwana tugende amwe kasente ne Masekulu amwe kasente ekivulu kijja tambula yaluwa bandekere yaluwa wange bano menya abagenda aluwa abo sijja yenzengenda yonzeka yenzengenda batwalayo omulala ebyo temunyumya ewange aluwa ggulu kitugumu paida omota batwala eggulu ewa Clever je nani ewa Bosco team ewa Two Stars regime yeyo yuze enfuga yeyo vayo naye bano abo mention cricket off babawe Masekulu omutadewo ku list omayiru munalaba ku mukutu nga full figure agamba nti bambi bubonaabona yagattamu nange kakyenva nange nsabira omukisa Masekulu mbamuteekeko ku ova akube tweyanza nnyo weewaawo oba ne kano tukayiseewo oli ready kayiseewo tulagamba who is hot who is not essaawa zino nze nkumenyera artist n'ongamba nti oyo kwali oyo taliiko essaawa zino kayiseewo tulie tugende Bobi Wine yes Bebe Cool no John Black yes Wyke Benda no Fik Famaika no Grenade no Masekulu
yes kwali taliko abalala ngobera tubabuuza birala ebyo